Ulire kuchenda mu mukaga katonzi 3 BT Pharma gakusomerwa Joan Navubya. Abalamuzi bakooti ejulirwamu basazeewo omusajja mukulu omusawo w'ekinnansi Stephen Owaswa asibwa Mayisa ne basazaamu ekibonerezo ekyamusalirwa kooti enkulu ya Masaka ekyokusibwa emyaka 4 mu mwaka gwa 2017. Ono kigambibwa yawamba omwana wa mulirwana we yali ow'emyaka 2 omwaka gwa 2009 nga alumiriza bakadde be okutambwa enkoko ze. Omwana yawenjezebwa n'abula wabula oluvannyuma lw'emyaka 2 waliwo abazira kisa abawulira omwana akabira mu kikutiya mu kisiko wali enjagala Kasaali okwekebejja nga mulamu ne bamusumulula ne bamuddusa mu ddwaliro. Ono yali ebitundu bye ebyekyama nga bitaganjoddwa ng'enjala z'engalo n'ebigere bazisokoola nga n'oluleme balusalako ekitundu. Omubiri gwali gujjudde emisale egy'amaanyi nga n'amannyo yali yagasokoolamu. Kalitima olwategeera abanonodde omwana n'abalumba mu ddwaliro n'abanenya era bano be basigira nnyini mwana ekifaananyi eky'omusajja eyadduse nga abanenya okutaasa omwana. Nnyini mwana kwe kutwala ensonga ku poliisi. Omusajja ono n'akwatibwa. Omwana mu kaseera kano yagongobala era ali mu kifo omulabirirwa abaana abaliko obulemu, tasobola yadde okweyamba. Era oluvannyuma lwa Ssaabawaabi okuleeta akatambi akalaga embeera omwana ono gy'alimu, olunaku olwaleero abalamuzi ba kooti bakkaanyizza naye ne balinnyisa ekibonerezo kya Waswa nga kati waakusigala mu nkomyo okutuusa lwalifa. Endoliito mu kibiina kya FDC ssenkaggale lwakyo Patrick Oboy Amuriat yeesamudde ebigambibwa mbu bafuna ssente okuva mu kibiina kya NRM. Atiisiza okukangavvula bannakibiina abaavaayo okwogera ebyanjwanjwa ku bakulu mu kibiina kino. Robert Segawa yabaddeyo wali ku kitebe kya Bwannajjana Nkombi. President General wa FDC Patrick Amuriat aweze bagenda okukangavvula bannakibiina abavuddeyo ne boogerera ekibiina kino amafuukuule sabbiiti eno wali ku sharing hall ensambya. Amuriat okwogera bino abadde ku kitebe ky'ekibiina kino wali e Najjana Nkombi wasinzidde n'ategeeza nga omwogezi w'ekibiina kino Ibrahim Ssemujjunganda ne Vice President ow'ensonga za Uganda Elias Lukwago basinzira wano ne bategeeza eggwanga nga ekibiina bwe kyasaasaanya ensimbi empitirivu mu kalulu ka 2021 kyokka nga tebalaga wa gye bajja ssente zino. Amuriat agamba nti kikyamu okwogera ku kibiina ebigambo ebyanjwanjwa nga tebabiinaako mutwe na magulu. Era asinzidde wano n'ategeeza nti kituufu ekibiina kyafuna ssente mu bagabi b'obuyambi abakyagaliza okukulaakulana naye bano baavaayo ne bawera obutaagala linnya lyabwe kwasanguzibwa oba kuwandiikibwako wantu wonna. Ku lwa BT Pharma nze Robert Segawa wano e Najjana Nkombi. Mu bufu bwe bumu ye retired Colonel Dr. Kizza Besigye alagudde obwavu n'omululu mu bibiina by'ebyobufuzi ku ludda oluwabula gavumenti kwandibiviirako okusaanirawo ddala gye bujja nga baakubitunda mu kibiina ekiri mu buyinza. Kyenva ngamba nti ebibiina bwe biteekyuse munda mu byo ne bisobola okugenda mu maaso nga biina bye bikola wakati mu buwambe bijja kusaanawo byokka bijja kusaanawo. Naye kikyasoboka ebibiina bino okwekyusa munda ne byetegeka mu ngeri endala etasobozesa obulabe bwe byolekedde kati okubikolako obulabe nga bwe bibikolako kati. Bannamateeka mu Paalamenti baagala wabeewo okunoonyereza ku ssente ezikuŋŋaanyizibwa mu kipoli ky'ebyengodi kya Road Fund. Kino kidiridde Sipiika okwemulugunya lwa Minisitule y'Ebyasente okukendeezanga ku nsimbi ezissibwayo buli mwaka gwa byansimbi ogutuuka. Twagala okukubira gavumenti yaffe omulala nti egoberere era etambule n'etteeka nga bwe ligamba. Ensimbi zonna nga URA bwe zisolooza ezo ezirina okugenda ku nguudo zigende ku nguudo. Bwe tuba twogera nga tugaa nti twagala okukulaakulanya ensi yaffe, ensi erina factors ezigiyamba okukula ng'ebimu ku byo z'enguudo. Enguudo bwe zibeerawo kiba kitegeeza nti abantu bajja kufuna ssente bakulaakulane. Kati ekyennaku bwe tulaba nga essente zino zigenda zikendera buli lunaku ate ebidduka nga byeyongera nga n'amafuta ganyweebwa buli lunaku, kibanze kimpa ekirowoozo nti tulina okunoonyereza mu nsonga eno. Ate kino kyangu nnyo kubanga amafuta agayingira mu ggwanga tugamanyi. Mbagabadde ag'essaawa eno ku BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 93 BT Pharma.